Mu ngeri etali ya bulijjo, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi atuuse mu ddwaliro lya Nakasero okulaba ku musajja we John Ssebana Kizito ali mu kujanjabirwa mu ddwaliro lino gy'akulungudde ennaku kati 7. Kabaka ayaniriziddwa abamu ku b'enganda za Ssebaana ssaako n'abasawo ku ddwaliro lino. Oluvannyuma omutanda ayolekedde mu kisenge Ssebaana gy'ajjanjabibwa wabula eno tebatukkiriza kutuukayo. Akulembera abasawo abali mu kujjanjaba Ssebaana ategeeza nti embeera ye egenze eterera. Ezzaamu amaanyi, although sometimes nga bwe tutakola surgery on him ebiseera ebimu omusanga aliko down naye ebiseera ebisinga obungi kati biraga improvement. Ono agamba nti essuubi libazeemu era nga bakola ekisoboka okulaba nga adda engulu. Era bw'omukwatako olaba ng'engalo azisika oba you can see him winching, ekitegeeza nti atandise okutegeera his responsibility. Bwe yafuna stroke yasooka nga y'amaanyi ate bali bakyajjanjaba eyo ate n'afuna ey'okubiri ku sayidi endala. Awo ffe abantu aba bulijjo ne tutandika amaziga. Omu ku mikono gya Ssebaana Kizito Joseph Kiwanuka atendereza Ssaabasajja olw'okusiima Nalambulako muntu waabwe. Ekyo kitegeeza nti Kabaka ayagala nnyo abantu be, ate omulwadde ow'ekitiibwa John Ssebana Kizito akoze nnyo era ayagala nnyo emirimu gya Kabaka, emirimu gya Buganda. Ivan Kimukigozi, NTV Kusawemu.